omukyalo omulungi Susan Makula Bujjingo yatudde dda yakkalidde dda wasuza otya nnya twasuze bulungi mukama tumwebaza amina kulika effort poto bannange twebaza mukama olugendo olwabadde lulungi yatutte bulungi yatukomeza obulungi n'abantu ababadde 40 oba mukabalole nabo babadde bulungi kubanga tetwafunye obuzibu bonna ku lunaku lwennyini olw'olukuŋŋaana so tukyebaliza mukama tonda yeebali twebaza mukama olw'abantu abaalokoka kubanga ye mission ya buli crusade ekolebwa house of prayer mukama yatugamba tugende mu nsi yonna tubuulire enjiri amawanga gonna abantu bonna so that abantu badda gyali so bw'okirabanga abantu bawera kubanga eggulu eriba lisanyuka wabayo pate nga muntu omu yalokose nkyebuuza bwe baba 10 bwe baba 10 bwe baba 2 kyekibaayo ekibaayo ndowooza kiba kithofu eggulu libikkuka ndowooza ffe emikisa tulaba giyiike eno watuka bannange ng'emikisa mingi kumba olunaku olwaliwo abalokose so tukyebaliza mukama abantu be 40 tubabuuzaako abantu ba Toro Kingdom naye ate olwo nabalala bavudde ebweru wa Toro Kingdom okubanga mujja mu lukuŋŋaana nammwe tubeebaza okubanga mwazze okuwulira enjiri bannange teri kirungi ng'ekyo okulaga nti eggwanga likyasobola okukuŋŋaana okusinza Katonda okoowola Katonda kubanga ne bwe baba bantu babiri bokka nga baagala mukama buli lwe bafukamira buli lwe bakoowola mukama abataasa naye ataasizamu n'eggwanga lyonna so jasanga nga nabbi omu bw'atya omuntu omu bw'atya asobola okutaasa ekibuga oba okutaasisa ekibuga olw'okwagala mukama Katonda tweyanzizza nnyo House of Prayer twagala okubanga tugyebaza olw'enjiri amiina kyabadde kirungi nnyo nze nalabidde ku TV everything was beautiful enkuba bannange namutikwa y'enkuba nakulabe yakugwereddeko wenna ate fekkana ntwagimanyira naye ye 40 ndala si yeeno sisanyalangako bigere na bugalo oh my god that was a new experience my god yabadde new experience bujo wobeerayo bw'okyalayo dodging enkuba bali bondooza beba yeggwanga kyekitundu ekye-experience nga winter mu Uganda netwebaza mukama tumwebaza amiina kakati olwaleero family twalaba omwana omulenzi n'omuwala nitubateekerateekera amaka kati twagala family eno tugigenzeemu tugiteekerateekera tutya tukola tutya okubeera nga family eno egenda kubeera nnungi tegenda kusasika tegenda kuyuugayuuga tegenda kukola etya tutandikirawa bwe tutandika waliwo ekigambo kiba oba statement nezateba statement kiba kigambo kye bayita family planning okuteekateekera amaka ndoza planning abamu tubeera tulowooza simanya mpeke simanya mpiso simanya biki kati ekigambo ekyo kirina bwe kyakyusibwa nti kyawambibwa ebyobulamu kubanga biri bikwata ku byabulamu nnyo nti byobulamu waliyo kye bayita family planning nti enkozesa byo kye bagamba nti kwe kubanga osalawo mwababiri omukyala n'omwami musalawo ku baana be mugenda okubanga muzaala musalawo ku baana be mugenda okubanga muzaala obungi bwabwe naddi obungi nti weekomako oba nti yenkola gye bayita mu Luganda y'ekizaala ggumba ozaala oyimiriza oli waddembe okozesa empiso empeke balina engeri nnyingi oba ez'enjawulo z'osobola okulondako okubeera nga gw'ogamba nti nze njagala kuzaala abaana luvannyuma lwa myaka 5 njagala kuzaala abaana 5 oba 2 oba 1 so enkola eyo yava mu bannasayansi oba bakagezi mu nnyo okubanga bayambako omuntu bw'aba agamba nti nze saagala baana naye ate njagala okwegatta bonti kakati katukwanguyize obanga agamba saagala muti gumere naye kansimbe so nosimbanga nobanga wakutemera emiti so kati ne batuleetera enkole bo kye baakola kubanga bw'oba toyagala kukkuta tolya kyemba mmanyi kati naye bagamba nti wegatte oba olyako katono oba olyeko katono kati ate eno mu by'okwegatta wegatte naye olubuto osobola obuduziyiza so bwe tuddayo mu mbeera eri eya Bayibuli abakristaayo
be bantu oba bakatuliki oba ba Anglican oba balokole abakristaayo abasiraamu simanyi nnyo naye abakristaayo be bantu abasinga njaga percentage ennene etakkiriza mu nkola eya kizaala gumba nga bagamba nti erwanagana n'enkola ya Mukama Katonda. Ku ntandikwa Katonda ekiragiro ekimu kye yagwa bwe yaleeta omukyala n'omwami yabagamba bagende bazaale baale bajuze ensi. Mu Bayibuli tewaliwo kkomo nti njagala omwana omu, naye Pawulo ajja ate n'atugamba kubanga Pawulo ye atulaga alinga atawasa abatasobola kukyebera temuwasa. Naye ekyo kyali ku self control ey'okwegatta. Naye mu baana tulaba bw'oba toyagala bw'oba toyagala kwegatta oba owulira oyagala okwegatta wasa. In other words, tewegatta nga towasizza. Osooka n'owasa? Ye process eyo. Yes, wasa then wegatte. Bw'oba tosobola osobola osigala. Tulaba mbaganda baffe abakatuliki mulimu abantu babasigala nga si bafumbo. The priests. The priests. Era omuntu eyo choice yo okusigala nga tofumbiddwa oba nga towasizza. Era nga obufumbo si kye kintu ekiri ku listi y'ebintu ebikutwala mu ggulu. Osobola okgenda mu ggulu wadde tewafumbirwa wadde tewawasa wadde tewazaala mu nsi. Eggulu liririmu Yesu bwe kkubo n'amazima n'obulamu. So nosanga nti abazungu oba naffe abaddugavu twalina enkola ezaaliwo ez'okubanga bakyala n'abaami oba okuzaala balinanga eddagala lya habuli bakozesanga ery'ekinnansi. Naye ekyo kyaleetebwa okuyambako ku muntu. Ne bwe tudda mu kigambo to family planning kitegeeza to plan for your family. Kati family be bantu bw'osukka ggwe b'oyingizaamu bonna ba family, omukyala n'abaana. Nawe omukazi omwami wo n'abaana yeyo family yo gye tugamba nti eri immediate. Kati olina ogipulaningira. Naye family eyo tebagiteekateekera nga beegatta. Family bagiteekateekera bw'oba mwana mulenzi ogiteekateeka ogenda kukwana oba nga tonnakwana. Eyo gy'otandikira okuteekera. Gy'otandikira nti neetaaga omukazi oyinza okuba omwetaaga. Naye mugenda kubeerawa. Kubanga omukazi gw'oleeta tazze kulya buli mmere. Bw'anaazaala kubanga ekyo tekiriko. Tulabye abaana abazze nga babamiriddeko empeke baleke bazaala. Eza family ezo. Oyine bamukuba empiso n'agamba nafunye olubuto. Oyinako saakapiira naga namaze nenfuna olubuto. Nga Katonda yagadde omwana ajje. Kati omwana Katonda lwamwagala lwagenda okujja. Tomulinaako gundi. Tomulinaako buyinza. Ebyo n'empeke abantu bazimbira n'ekituufu kiri nti Katonda tannateekateeka mwana oyo kujja. So omwana engeri gy'ajjamu dirwaze si buyinza bwa muntu bwa Katonda. Naye bw'oba oteekateeka family nga tennaba kujja obanga omuntu agamba nti ngenda kulima oba ndi mu season ya kusimba bijanjalo, ndi season ya kusimba matooke, ya kusimba muogo, kusimba watermelon, kusumba kyonna kyoyagala okusimba. Tolowooza essaawa eyo then n'osimba nga toyina ttaka. Bw'olowooza nti oyagala kusimba then otusooka okulowooza ngenda kulima wa season ki. Waliwo nali ngenda osimba ebitooke. Mami wange n'angamba nti season y'ebitooke yeeno tomala gasimba. Tomala gagenda n'ogamba nti kati nze kino. Nze kati kino mpulira njagala bisimba kansimbe. Waliwo abantu mpulira njagala kuwasanja kampase. Tosobola kukola bwoti. Oyina okubanga oyina order. Nti okiwulidde naye ogenda kikola ddi? Otya. Nani? Nti ddi lwogenda okikola yeggwe okubanga ogamba naye essaawa zino nsobola okuwasa. Tukkirize nti oli omukristaayo atambulira ddala mu bigere bya Kristo ng'era ogamba nti ngenda tambula bwe nti ngenda kwana omuwala ngende ewa bwenkyale nga Yakobo bwe yakola nsasule ebintu mulyoke mutwale ewaffe. Olyoke omutwale nga mukyala okubanga family erina okonsentinga. Kati bw'oba ogenda tambula bw'otyo kitegeeza otunula mu nsawo yo. Yakobo tebamuyambako kuwasa mukazi. By the way, kati nga tonnaba kulowooza. Yes, nga tonnaba kulowooza
ku muntu ku mukazi oba contribution abantu je bagenda okuwa ennaku zino Katonda tumwebaza nti yatuwa emikwano yatuwa family basobola otuongezaako mu culture zaffe family nazo zituyamba naye tobeera ate mwana mulenzi gwe bagulira boxer gwe soka webuze ninawo mmekezi mpasizo omukazi abalala bonna bwe bajja tubebaliza Katonda naye bwe batajja toyina gwokolimira osobola okusigala ng'owasa mukazi wo tonyigira bantu nti bannange kisaache teyampadde ssente za kwanjula oyo omukazi gwogenda okubeeranga naye gwagenda omuzaalamu gwagenda okuba essanyu lyonna gwagenda odditwala ng'olina omukyalo oyo so obuvunaanyizibwa bubwo primarily bubwo ng'omuntu so ebyo byonna ogenda bitunuulira nti neetaaga ki okuwasa omukazi ye omukazi mulina nti kati ngenda kukwana naye mu kuplaninga family oba okuplaninga oba okuteekateekera amakaago tunuulira nnyo omukazi tubaana abalenzi tunuulira omukazi ng'otunula mu maaso si leero simbaga nti agenda nnyuma bamekeup alabike bulungi bwe ntambula naye bamulaba waliwo ebiseera mu bufumbo byogenda otuuka nga tebamataringa abantu engeri gye balabamu mukazi wo oba bulungi bwe oba kimunjuuyo beauty ojja kuba ogiraba naye obeera ne character ya muntu yegenda okuyimirizaawo amaka gammwe beauty ebeera nga yakomye ku mbaga yes fena twasiimye ne tugaba nange omukazi nga mulungi omukazi nga anyumye kati ebweru tusobola okubanga kakapa ke tulabanga mu nju oyina empologoma that is character kati awo nga tonnakwana oli mu kuplaningira future yo kubanga future yo mulimu okubanga oyina emyaka 5 ng'olina omukazi gw'obeera naye mu nju oba oyina emyaka 6 nga tokyalina gy'olaga ye mukazi gw'ogenda obeera naye nga beauty efedinze buli kimu kiweddewo nga beauty tefedinze nti abizze age time yokka yemala omukazi okukyuka obudde bw'oba omukazi abakazi waliwo abalwana nakola plastic surgery ne bagenda ne bamusika olususu face nefuuka ey'ekito naye era neokiwa obudde era naye egenda kuddayo ekole ki eyiike atuuka mu myaka nga takyalina kyakkola n'aguma nga biweddeyo kati omukazi oyo ekintu kye bayita beauty endabika y'omukazi tekuza baana karakita y'omukazi yeekuza abaana omukazi kyali mu mpisa ze be baana bo kubanga yagenda ottendeka bw'onooba toliiwo ng'ogenze ku mirimu okukola gw'owasizza agenda kutendeka kikubanga teri awa kyatalina sisobola kugamba muntu nti tonywa mwenge nga ngunywa oba weerimbye ate abaana baffe balaba bye tukola era omwana kyangu nnyo okubanga abaana bato bayimitatinga bakoppa bono bw'obagamba ebigambo byonna tebajja bitwala naye kasita bakulaba ng'okikola balowooza kyekituufu kati ojja sanga nga obulungi bw'omukazi gw'ogenda owasa tebugasa nyazaalawo manya nyazaalawe ye maamawo tabenefitinga baganda bwe tebabenefitinga amakaago va kuggwa okuba nti akuba n'okiraba ne kikunyumira naye kati tugattemu famire gye bayita abaana bagenda funira mu bulungi bwa maama waabwe kwegamba ebyo byonna it's part of family planning. Yes, family planning nti oli mu kuplaninga ng'omusajja otudde n'ogamba njagala kuwasa naye ani gw'ogenda okuwasa nti omukazi gw'oleeta mu nju ye future yo nti bw'omutunulya omukazi oyo gw'ogamba okwana emyaka 2 mu maaso mugenda kuba muli luddawa obesa zino omukazi gw'olina girlfriend mukyalina girlfriend mudeetinga temunneewasa kubanga bw'oba tonnawasa okyalina chance ekibuukamu by the way kubanga ekyo bakiyita kwemanya kumanyagana kati bw'oba omukazi ono omutunuulidde obulungi bwe bulungi era oyinza okuba kikunyumira ffenna twagala abantu nga bw'oyimirira naye kyolina omumanya ebifaananyi ebirungi naye bagamba beauty lies in the hands of the beholder gw'olabanga omulungi waliwo amulaba nga si mulungi ku ye nti kisa kye mulabanga omukazi omubi
ne waliwo agamba bannange oyo singa ye mukazi wange nti obulungi bwa kisaache ate tebulifumba wange ate n'obulungi bwange tebulifumba wa kisaache nti ojja kwesanga ng'obufumbo buli omu alina omukazi owuwe gwolaba omubi omukazi omulala amulaba nga ye mulungi kyovola ojja ssanga ng'omweru alina gwakolera omuddugavu alina gwakolera alina enviiri alina gwakolera atalina nviiri nga weebuuza naye omusajja oyo omukazi oyo yamunoonyako ki ojja vuma obubi naye ng'omusajja ye yakimanyi kyatali kunnyonnyola lwaki kati bwe tudde ojja kwesanga obulungi bwo gw'obumanyi naye bw'oba oplaningiranga famire sukka ku mmwe ababiri odde ku offspring yammwe ku baana bammwe abazzukulu bwe tuba tubaze nga tugamba nti kale nga script y'ensi bweri gye yatuterawo nti abantu baba bato ne basoma ne bagraduating nga babatikkira ne bafumbirwa ne bazaala tuteebereza nti omusajja bw'aba mu myaka 6 otandika obeera jjajja kale 7 bwe tusuubiriza 7 tukuteebereza okuba nga oli jjajja oli shuwo n'agenda kuba jjajja w'abaana bo era nga mu bukadde bwo yono omukazi gw'osuubira okukulabirira lwaki tugamba okukulabirira kubanga embeera ze z'otolerate olwaleero zandibanga mu myaka 4 ojja kuba ozikooye obanga tokyasobola zigumiikiriza nga gw'olina kuvaawo oba ye okugenda naye ng'ate muzadde abaana kati usually abaana tebaba na buzibu naye mmwe ababiri abantu abakulu muba n'obuzibu omu ku mmwe asobola okuleetera abaana okukyawa omu kati either omusajja akyayisizza abaana omukazi oba omukazi akyayisizza abaana omusajja laba bw'otuuka mu bukadde bwo nga tolina baana baba kukyaya saidi yonna yonna naye waliwo okuba okutuuka mu bukadde bwo nga tonatuuka na mukadde oli myaka 5 ng'abazzukulu bonna b'olina si be bazzukulu be wandiyagadde mu ngeri eno nti omwana azadde asoma omwana azadde tebitegereka azaala aleeta omanyi abo abaana abazaala nga baleeta ewa jjajja nga si bafumbo so ojja kusanga nga percentage emu abaana yes basindikibwa mu nsi ensi batendeka bayiga ebintu bingi ne bayonoonekanga bo kubanga abaana they are their own individuals bw'oba omaze omuzaala ogwogwagwa mutendeke kyo bw'aba asazeewo tolina kyakkola naye waliwo abaana nga empisa zaabwe 9 nnyaabwe nga tata tolina kwekanga waliwo abazadde ng'oli mu nju y'emu n'omukazi naye ng'abaana already tokolagana nabo naye ng'omukazi mu ntandikwa yakukyayanga abantu kati n'olyoka osigala we so ng'akirina ekyo n'alyoka akukyaya abe wammwe n'akukyaya emikwano omanyi sitani bw'aba nakkuba waliwo enkola ey'ebyobufuzi ey'okuba nga you divide and rule oyawula n'olyoka ofuga okwawula kujja kutya nti bw'oyawula omusajja ku mikwano ku baganda be kyangu omufuga kituufu bw'oyawula omukazi kuba eŋŋanda ze ku mikwano gye kyangu omufuga oba owalula kintu kyo kati omuntu akola ekintu ekyo ayina era alina obusobozi obukwawula ku baana bo kubanga yakimanyira kiri mu ye alina okukwawula asobole okufuga kati bw'aba yakitandikanga mu kyadeetinga ani agambye nti famire yo tagikwawuleko abaana bo tabakwawuleko kati omukazi ono obulungi bwe bukulu tuli ku family obulungi bwe bukulu naye kye bayita empisa ze karakita ye yegenda okukulabirira yegenda okubeera naawe yekuwa ekitiibwa yekuweesa ekitiibwa beauty bantu bagiraba bulabi ku kkubo endabika naye okutandika obeera n'omuntu ba appreciatinga character oba mpisa ze nti bw'ona omutwala ewamwe mu kyalo n'abeerayo abanga omutugolabe ku church nti bw'oba ondaba bulabi nga ntuddawo ku kituuti oyinza olaba omukazi omulungi ekibuzo kiri nti bw'oba oyagala omumanya obulungi bwange olina buuza gwembeera naye yamanyi buli kamu yaba amanyi buli kamu kati mmwe mubasiimira ku makubo ewaka tulinayo empologoma ng'ebweru kakapa nga kawuma n'akakira so eyo beauty weeri
enjala zivaayo nga tulika. Era abasinga abalenzi bagenda omanya abawala bye bagamba nti omuwala yakyuka mu bufumbo teyakyuka. Kati the true character evuddeyo. Yali yebiseeko. Osobola omutwala. Kati tutunulire nnyo ekintu kya empisa z'omuntu gwe tutwala si bawala bokka. Naawe omukazi. Omusajja gw'otwala yagenda okuba taata w'abaana bo. Okkiriza nti abeera bwe mudde ewamu gwe bayita omuko. Era abaana b'abaana bo bagenda muyita jjajja. Muneeyisa omusajja alina emyaka 35 akyasiba enviiri ogenda kuba okuza abaana 2 mu nju. Akyakola enviiri akyesiga powder yesiga lip balm akyalwanira ebiziga akyalwanira alina emyaka 35 because emyaka 35 tubale emyaka gya Yesu nga atandise enjiri mu myaka 3 yali musajja mukulu kitegeeza omusajja yenna abalibwa ku myaka 3 okubanga muntu mukulu. Bw'abe emyaka 35 nga anatiro yingira 40 gye bayita emyaka egy'obukulu kati ana nga 35 musigazaawo 5 gyokka okuplaninga future nga akyanoonya engoye eziri ku mulembe. Wabeera tannakula designer mpozi nga gwe mulimu gwe ye source of income yammwe. Waliwo abantu nga endabika ye gye mujjamu ssente ng'omuyimbi nti endabika ye gye mujjamu ssente so alina okubeera buli ssaawa nga yeefaako. Naye bw'eba endabika ye si gye mujjamu ssente yakweraga okyalina omwana omuto nga boyfriend ng'omanyi bano abaana abato be bagulira obumotoka ne batambula ekyalo kyonna ne balaga abwana bangulidde akamotoka atwalidde enkoko otwalidde ennyama. Kati waliwo abasajja ng'agula box empya n'agiraga ayambadde Calvin Klein n'atambula nga buli omu ayagala box empya box njeru akyadda mu banne ne yeewaana olw'engatto gy'alina. Oh my God, that's a boy. So bw'oba okyalina omuntu bw'atyo nga yakedde ne yeekuba perfume naye alina otambula nayo mu nsawo bagirabe bwe bamubuuza weekuba perfume kyasobola ogibalaga akyali mwana muto. Kati kubanga wadde akulabikira bulungi naye ate ogenda kuzaala kyova olaba abakazi tubanga abakaddiye nga tufumbiddwa kubanga ffe kasita omwana ajja mangu nnyo tukyukirawo ne twambala obuvunaanyizibwa bw'obuzadde. Kati ogenda laba ng'ennyambala yekyuka tokyambala mini waliwo omwana ogenda olaba ebintu ebimu obadde oyagala olugoye kati mwana. Abakazi bakyukirawo mangu ne bakulirawo olw'obuvunaanyizibwa buli kimu kyalowooza anti omwana kubanga amaze okwambala kati ekirala. Omusajja takyukirawo kati alina kukyuka nga tonnafumbirwayo. Omwana tamukyusa tamulekezaawo kwambala jjiini tagenda mulekezaawo kwekuba perfume ze agenda kulaba nga obuvunaanyizibwa obwo bwo weetikka. Era ennaku zino tulina abasajja abalesewo. Gendeera nnyo abasajja abasuulawo abaana ennaku zino be bano be tulaba abavubuka abanyirira. Bano abasajja be tunyooma ababooda ab'ebigaali simanyi mukubi wa bulooka simanyi basisi wa chapati bagendere beetikka obuvunaanyizibwa kubanga abawala tukutta emirimu gy'abantu ne tugifuula bo. Oba nkinyonnyola ntya? Yes gwe mulimu gwe guno mulimu kugujja mu ssente owa boda naye karakita ye si ate ye boda guli mulimu. Ne tulowooza bano bwe bafaanana bwe bali nga bw'alabika obulungi mu busaati mu butishaati akubye ekikalu asibye omusipi asanyiridde yekubye ka perfume nolowooza bw'ali obulungi bwa kungulu kusikiriza naye ng'embeera ze endala. Kati abavubuka abasinga bonna be bakaaba basuddewo abaana balesewo abakazi tebaagala balabirira mu bagenderera endabika yaabwe be babeera bwe batyo. Sijja ku defendinga abalala nabo percentage eri naye yo percentage yeye ne y'abavubuka nga ayagadde omuwala abadde tasuubira mwana nadduka budusi nga atidde ngenda kukola nti olwedde nno omukazi ndi n'abaana ngenda oyo gy'ali. Naye waliwo bano nga bo tebalina buvunaanyizibwa. Omuntu obuvunaanyizibwa otandika kulaba bulamu bwe n'omanya bw'anaabeera obuvunaanyizibwa ku baana.
engeri gyatambuzamu obuvunanyizibwa omuntu yenna nga buli ssaawa yeekwasa abantu abane excuses buli ssaawa nga mulenzi tayogera mazima ne bwatuuka leeti mufo kyokugamba nsaba kunsonyiwa natuuse leeti agenda kubawo ne kyeyeekwasa buli lwobaawo ekintu mubulamu abaako nekyekwaso ovanga ku muvubuka nga myezi giri 6 mu mwaka gyakagenda nga yakapangisa ennyumba 4 waliwo ekikyamu bannaye kati ekitegeeza tulina okwetegereza from the onset tayinza kuba ng'emirimu agibuukako nga owulira emboozi y'emusumbi abadde akyogerako omuntu akeera bukezi n'agamba nze omulimu ngenda guvako nze mbeera nze tebaŋŋambako nja kugenda omuvubuka bw'atyo bw'akuwasa n'obwoyogera statement ewaka anoba bannaye ebigambo ebirungi we bitojja biwulira mu program Tambula n'okumanya family planning simpeke simpiso nedda etandikira neeno ng'okwana oba nga bakwana olina okwetegereza omuntu olabe biki byayogera biki byakola akombadde sikana tulina okulwana ennyo okubanga kye tuyingiramu tukiplaningira butakivaamu bw'oba oplaningira butakivaamu olina okuwa obudde kubanga teryagoba teryagoba kuwasa teryagoba kufumbirwa abantu bano betugamba nti abalaba time observers oba watchers mbayite nti abalina essaawa nga batubala nti nga ye nga tofumbirwa omusajja aluwa ye nga towasa omukazi aliwa abo bakebera ku budde buli ssaawa obudde obwabwe balowooza bwe bwaffe so omuntu ajja kubanga akuteeka ku pressure ayinza okuba nawa family naye nga toli ready kubanga omuntu yenna agamba owase oba ofumbirwe si yagenda okubeerayo era byonna by'onooba oyitamu toyinza kuvayo n'ogamba yeyankaka kidda kuggwe ng'omuntu so kyandibadde kirungi n'oteekateekera famire yo ng'ogiteekateekera tonnawasa kubanga gw'otwala ye famire yo gw'otwala be baana bo omusajja gw'otwala ye mukulembeze gw'ogenda okuba naye mu nju omukazi gw'otwala ye muyambiwo ddala gw'otunuulidde oyo yagenda okuba nga akuyamba kubanga okuyamba kwa bintu bingi ogamba nze sifaayo kasita alabika bulungi kasita mwagala love nungi era love tugiraba nnyo tusooke nga tonnayagala mukazi sooka otunuulire omuntu gwe wayagalanga mukwano gwo nga ekyabaawula kaali kantu katono nnyo walema okutoleratinga omuntu just ensobi gyakkozeemu oba yabba essaawayo yabba olugoye lwo yakuyombesa yakugambako ne mwawukana ate n'ogwogenda obeera naye obulamu bwo bwonna ng'era temwakula mwenna abamukuza balala abakuza balala abamusomesa balala abakusomesa balala so mugenda tuuka mu bufumbo nga mwembi kye banagamba to become one kitegeeza buli omu azze n'embeera ze okuva eri mugenda tuuka babiri muaguringe mugambe bannange okugenda mu maaso ebanga saako omanye edda we twakolanga saako then waliwo akadda wano wakati awo ke kagenda okukola obufumbo buli omu alina buli omu aleeta ogambe kati okubeera ababiri kino kyetaaga tukisuule nonaasuule because mulina compromisinga mu okubeera ababiri ojja kwesanga nga waliwo embeera zojja okuta obadde onyumirwa emikyakalono ogenda gita obadde okola ki musobole okuba nga mutuuka ku kyetugamba same page obanga mu agreeinga obanga mutuuka ku kigamba they are compatible okugamba nti abantu bali compatible kitegeeza ekisumuzo kinyingidde mu kinyolo waliwo space y'ekisumuzo wekiraga okay that is compatibility nti tojja kusanga ng'omu amalala gali waggulu nnyo omulala ng'ali wansi olowooze nti omupiira ogwa trailer genda ku vitis not compatible buli omu alina okufuna kyakkakkanya ojja sanga buli omu alina okufuna kyakkakkanya ate buli omu alina okufuna kyayongezaako kati ebyo birina tulina okumiitinga nti tujja kwesanga ng'ebintu bino tubikola tetunneefumbirwa tetunneewasa si muntu kutuuka yina agamba nze yampasa ndi bwe nti kyokka kati aŋŋamba mbite togenze kukyusa muntu so ojja kwesanga byonna muyina bisalawo nga tonnawasa kangereze nti ebintu ebimu ebitabula abantu kusoma omukazi
wamufuna omukazi wasoma omusajja teyasoma n'ogamba nja mugumiikiriza wadde teyasoma naye nga gw'okiwulira muli takolera kati obeera ogendayo okukolayo ki kati abootuuka mu bufumbo n'otandika otteeka omusajja pressure agenda asome oba si kyekyo ng'akuswaza abeera tewapulaninga olina okuva eno ng'okkiriza nti kyogenda otwala kyekyo era ojjabeera nakyo naawe omusajja okimanyi naawe bulijjo ogamba njagala bakazi baasoma ogudde ku Makula teyasoma kati otuuse mu bufumbo pressure ze ayina abaana akulina abadde alina emirimu gyakola kale oyagala dde yasome naye talina kuddayo kusoma lwa pressure ayina kuddayo lwakuba ayagala ng'akizudde nti nkyetaaga waliwo abantu abamu nga social status yammwe enjawufu gwe obugagawo buli eno ono bambi Katonda ye kye yamuwa kyekyo gwe tugamba nti talina naye n'ogifuula ensonga mu bufumbo naye nga bw'omutwala okimanyi kale bananga omukazi gwe nina ewaabwe ne wafuuka ewaabwe nza ewaabwe kati nze ndabirirayo ewaabwe nze nkola ki nakufuukira burden nga wano wali olina okusooka n'omanya obuvunaanyizibwa kubanga waliwo abakazi be muwasa ng'ewaabwe babadde wadde akola katono yabadde alabirira maama we yabadde alabirira taata we yalabirira muto we bw'aba musajja nga gw'ofumbiddwa olina okusooka okumanya obuvunaanyizibwa bwe ewaabwe bw'aba yalabira kitawe ne nnyina saagala otuuke mu bufumbo ogambe nti nze tanfaako afa kuba ewaabwe nga wamusanga abikola kubanga tosobola kera n'agamba nti taliise nnyina taliise kitawe bali part of his responsibility era kyandibadde kirungi n'abyogera kati waliwo ebintu ebigenda okuba nga mubyagulingako nga temunnabagendayo abantu abamu magezi n'amagezi nago intelligence gakupulaninga okimanyi toyagala muntu nga musiru naye olina kikazi kyo olina kibaakyo ogamba omusajja ono talina magezi omuvumira mu bufumbo nga walina obudde omusitadinga fenna Katonda teyatuwa amagezi nga genkana oli ono gwolaba ng'olaba wa lugezigezi tojja kumalako naye n'ogamba ajja kyuka teri agenda kyuka mu bufumbo wabula bagenda kubeera more comfortable kubanga yandikyuse tannafumbirwa agambe naye nkankyuke bampase naye takyuse n'omuwasa naga kitegeeza ndi okke ala ne bwakyuka olaba muzaala obwana ng'olugezigezi lujjudde kizibu nnyo obutalutendeka baana era jjayomba abaana bawulira ebintu ebirala gy'emyaka bye muwoza nti age is just a number ebyo ebintu by'ekizungu bye mujja eri mbwe emyaka just number talina kyekimatalinga kimatalinga toyinza kuba omuwala ng'olina emyaka wadde gyebiri mu bikola tudde mu buwangwa obw'abaddugavu mu baddugavu mu abasomye ne mugenda ne mutambulako ne mugenda ebweru muzze n'ebintu nga bwe mubireeta wano gwe ng'omu kikolera naye mu Africa tukyawasiza family family zaffe zikyalina omukono mu bufumbo bwaffe oleese omukazi wa myaka 4 olina emyaka 26 ebyo ssebo ebyowoza mbu age is just a number yes mukolagana mukola ki newe muba mugenda yingiramu bano ba iniro ab'eŋŋanda oli redde ekyokubiri bw'aba omukazi mukulu kuggwe nga olina kipulaninga nga bukyali otulogambe naye emyaka 4 bwe naba nina emyaka 4 ajja kuba ayina yameka 6 omukazi ow'enkaaga afaanana atya jjajja wange bwe tunaaba tukyasobola okubanga sexually tusobola obeera ffenna physically nkyali attracted naye akyali attracted gyendi ebyo no ino birowooza kubanga mugenda tuuka mu maaso eyo ng'omulabanga nnyoko abasajja bano tebakula kituufu gye bakoma ofuna ssente n'okudda obuto omukazi gy'okoma okuzaala n'ogenda mu maaso waliwo yesu abalabika obubiri ebambeera naye abakazi bano gyakoma okubanga omubiri gukyuka n'emyaka bwe tuzaala byeyongera ojja sanga nga omubiri gwe gugenda gukyuka tulwanye nnyo naye tulwana lwakuba twagala butatukyawa kyetuva tukola plastic surgery tulwana lwa competition naye tukubemu akafaananyi ng'osigadde olinakyo nga togenze mu plastic surgery eweeyisa ka makeup kala akatono tolwanye na myaka bakusaleesala omubiri bakugyemu amasavu mu kiwato bakugyemu enkanyanya mu face nga oli ku natural beauty
beba abakazi oba abasajja n'atuuka mu bufumbo ng'ali myaka 4 mu butonde n'atandika onnoonya omuto ku ye nga musajja ng'alaba bino takyabitegeera alaba maama we mu nju omubiri gw'omukazi guyiise nga omukazi omuto ku ggwe bwe mutuula era n'endowooza ndala kituufu kubanga waliwo abantu bwe batuula ababiri nga bwe batandika okwogera ebintu tebikwatagana omukazi emyaka gy'alimu jjajjajja gw'oli gya taata oba okitegeera emyaka gy'omukazi gyakuzukuza so n'obwongo bulowooleza eyo kati gw'okyali myaka gya taata si kuzukuza myaka 4 ali mu 6 abajjajja singa abazadde abaana baba batandise oleeta abazzukulu ne bwe mulwana mutya bigenda catching up maaso naye ng'olwedde muli mu bafumbo era mu bazungu gye twabijja ewaabwe ne bw'oba wasiza omuntu omukulu bw'omukoowa you divorce ewe bwe kyangu tebeekooya kasita alabanga omubiri gukyuse nga kankute ne bw'owasala era enkeera basobola obbaawula waliwo obufumbo bwe nabadde nsomako waliyo sijaga abasiru 2 naye abantu beewasizza bali bweru sagala mu banoonyerezeeko nnyo kuboonoona beewasizza endagaano yaabwe ey'obufumbo erimu nti omukazi yagambye omusajja amukkiriza okubangayo n'omukazi emabbali buli mwezi omupya eside chick mbu kijja kuuma obufumbo bwabwe nga bunywevu kati waliwo obusiru obuli eyo ezo zonna byowulira bino prenup omanyi prenup waliwo eba ndagaano ndala ku y'obufumbo waliwo endagaano eziriwo endala ku y'obufumbo ziri mbazungu nnyo nawana abaddugavu abamu batandise ozikoppa bw'owasa omukazi then wabawo endagaano ekwata ku property ndala nti nkuwasa naye ebyange byonna byonsanze nabyo si bibyo bye tunaakola naawe byetugatta bye byaffe era oyina bayina endagaano ezo eziri awo kati ata olw'okuba divorce so easy babeera balaba nti so bwe tuba tugamba planingira family tunulira ebintu bino byonna oleke kulowooza nti oyingira buyingizi mu bufumbo okwegatta wali ebintu ebigenda okubatabula oba ebigenda obbagatta ng'enzikiriza bw'oba oli uncomfortable n'enzikiriza lwaki ogenda n'omuntu oyo oli mulokolo gamba nze abasiraamu nze sobola siramuka nja kufumbirwa naye tonsiramula ekyo naawe okimanyi oli mu muzannyo bigenda bikutawaanye era omusajja sinsi yalina obuyinza bwagamba tosaako salt togenda ku church tojja gisaako bwagamba ngenda waffe ogenda kwebikira olwotandisa okusinza ekyo kikyali awo tulina kye bayita amawanga tebuba busosoze mu mawanga naye omuntu oba toli comfortable na gwanga toli wasa toli kwanamu nawe toli fumbirwamu okimanyi ulisawo ovuma Abaganda ovuma Abasoga ovuma baki bw'olizaalamu abaana bo balina omusaayi ogwo bino byonna bya planning olina kipulaninga nti eggwanga lyengenda owasaamu ndi comfortable nalyo oba ogenda kuba wasa omukazi omuganda naye ng'obavuma waliwo omwami omu comedian bamuyitawa Mariachi yakyasinga ovuma Abasoga nga mukazi we Musoga waliwo wano wenalaba ebya people power njagendayo just abantu barelatingira nalaba abaana ba people power nga bavuma Abanyarwanda n'Abanyankole nga muka Bobby Munyarwanda kati niweebuuza nendaba Joel Senyonyi mukazi we Munyarwanda Joel Senyonyi siye mwogezi wa Nup nengamba ki ekigenda mu maaso mu bantu bano kubanga bwogeza n'olidinga ekibiina nga kivuma eggwanga ng'ate mu njuuyo ly'eggwanga waliwo ekikyamu siyinza kuba kati nga bwendi na Makula nentandika okudda mu nju eweru w'ennyumba banange bw'oba Abaganda mutusosola lwaki eggwanga kiba n'ososowaza nnyo nga mu nju olinamu atali kitegeeza wayingira ng'okkiriza olina striking a balance kati bwe kibanga gwe eggwanga tolyagala tolifumbira ebyo byonna biplanning ogambe naye emyaka 2 abaana bange kitegeeza balimu emisaayi egyo Baganda Banyolo Baganda Basoga Baganda Banyarwanda
baganda bagisu baganda banyankole ekyo kikkiriza oba otutte beauty y'omukazi kubanga akulabikira bulungi munyalwanda njagala tugende mu mawanga agakyanyirira munyalwanda munyankole mutoro waliyo abateesa abalungi abasoga muli abakazi abalungi sijaganda mbaganda kubanga mwenva katugambe nti otutte beauty waliwo abakyotala omanyi abasoga n'abatoro balina nnyo abakyotala n'otwala naye nga otutte beauty naye nga toyagala gwanga lya muntu era nze buli lwenda bakomedwe omusajja nebuuza aliko ekikyamu kubanga agamba abasoga muli bwe muti naye nze nawasa omusoga azin kyekigenda maaso kati ogenda tuuka eyo obeere nga kye bayita marital satisfaction oli satisfied mu bufumbo so planning etandikira eno eggwanga lya Makula oli comfortable nalyo oba ogenda kyogeranga naye bambi talina mukazi wattu bwagamba naye nga buli lwoyogera oyogerera mu mutima gwe nga bw'ovuma abaganda agamba mwami avuma abaganda ate ngandi bannange ebyo byonna it's part of family planning obijja wano mu Tambula n'okumanya